Of course fe twatandise ekyaffe era ngaba abalenzi boyogeddeko be balenzi betwatandisemu embeera y'ogamba a dancehall music bwe tuba tetuli bumu tekigenda kukola ate ffe music waffe wa dancehall yalimu ekinyuzo ekisobola tutwala ku kiddako owaffe wa dancehall nkimanyi n'abantu bakimanyi yeekalimu ekinyuzo ekisobola tutwala ku platform eddako kuba tumukuba bulungi si bubi just yabulamu production kuba ya ddala videos kuba za ddala n'abayimbi okuba supportive ne twesupportinga kuba show za dancehall toyina bwegiteeka neeta kuba katwagala kutwala dancehall waffe live ffe tutandika okwenoonya era tuyina ennyimba era wansanze mu studio ne Bini Ganta okitegeera luli wansanga tuline Palace tukola music luli mwatusanga tuline ne Karo Nantongo olimba lujja okitegeera Kamiliyoni basa nduga tuline nyingi katugezako naddala abantu abali mu dancehall naddala guno mujiji omuto kwanze mbadde ngulinze nnyo because me I love artists nze njagala abayimbi kubanga engeri gye ndi omuyiiya nenyumiriza mbayiiya buli kaseera olabe omuntu ayize ekipyo ogamba olaba omuntu nga wanjawulo so abayimbi bagenda kujja just ekintu ekibulawo singa ne bino byonna bagamba ate music tumutegeera abaana bawemula nebyokumula singa tebiriwo singa corporate yabadde etambula kubanga teri muntu agenda kukiriza music wakwemula kube ku radio kitegeeza omuyimbi agenda fuba okulaba nga ayimba music omulungi kikyogambye ekitegeeza ekiteetera abayimbi bano okwemula ki ate tebalina we bafunira ayagala kuba ebiyimba ebinakuba ekivulu eri bakuba enduulu agende bamuweze bamuwa abayimbiremu adduka agende balala azimba akayumba kyovula banga tolabanga ennaku zino abantu okufuna ssente bakola era oli agamba mukwana ku kyokulya ne ssente naye baluli gayi yali ku TikTok ayogera yemola akyalinga bakyala ne bamubuuza lwaki okikola n'agamba nze bannange okusinzira ssente we zaatuuse ekyokulya tekikyafunika nze kyekindeetedde okukola ebyo kitegeeza abavubuka ngolaba boogera oluzungu n'ogamba bano abaana bagenda ku ssomero basomayo ki era bye babasuubiza bye basoma emirimu tebagifuna kati abaana batandika kukola ebyo ennyindo bw'oginyigiriza ennyo gireeta omusaayi kati abantu batandise okugunjaawo ebintu byotategeera ebitali ku order so kati mu mbeera eyo mwana ffe twagala gavumenti etegeere ekintu ky'okuyimba ekijjemba n'abantu ababaliranye bba baagala okufunamu anti be bavuddeyo ne balaga nti balina obusobozi mwe abasobola musirize nedda muganda wange nabo obusobozi babuyina era tubeera nabo nga tuteesa ebintu nga bidala naye bwe batuuka eri ebintu bikola ki kirabika bikyukire eyo ebintu bibigaaniraawo ebintu mutuuka ekintu mukivaako buvi by the way ebintu bya Uganda kyobula Uganda mu Uganda abantu babawanvuya n'ava ku musango mwalina Superstars Association mwagikomya anti byenkugamba Uganda mutandika ekintu kikolamu bugumu ne muba ne bugumu muti naye ekintu okuwangaala kumula ne kibeera ku mutindo kyobula ffe tumaliriza buli kyolaba mu ggwanga tumaliriza era abantu akatandika okwezwa n'ebintu byonna byaliwo wane gundi byaliwo elairo ezaaliwo bobanga government gye tulimu esobola okukera ku makya nekwesa omuntu nga tamalemu nafumya statement n'agamba nti bamukwesanga condom ne bamusuula waliwo bannaffe abamu abava mu side entertainment nga kati bali eri bakwera government abamba presidential advisor how safe are they anti wona tewali oli waliwo omu ku bayimbi yagamba omwana yamubuuza namugamba n'agamba nti naye yes nga teyali mbu gavumenti emuwadde obulamu waliwo omuyimbi yagamba nti gavumenti emuwadde obulamu nga kwegamba nga ye alaga nti no ewatali gavumenti obulamu tebuliwo kitegeeza nti ne Katonda bimwe muwagalo kifula obwizi ali bubi batugamba embeera emunyigamu waliwo omuntu atanyigirizibwa mwenensi gwe mumbuli atanyigirizibwa nati waliwo gwolaba ng'onaasuseemuko ku balala muganda wange teri atanyigirizibwa kubanga wiizo gyali waggulu mwe muba mulaba anyigirizibwa naye yaba ayina kyoba oyitamu kyo bwe kiba ku batolinga olina kibatolinga okiwangula ogende mu maaso teyakoze shyo teyabadde nnungi yabadde successful yes just bantu butanafuya abantu baabwe ebimu ebigambo mwe mukonjera abantu ne mugamba gundi abona nze nange babingamba nga gundi abona kituufu nga oba leero toyina kyakula sigamba kubanga etuyina abantu nga gweno oli mu kunyumirwa nenga ye report gyatuuse eri agamba oyo tanyumirwa nga gweno oli mu kulya ngege mpuuta we yagala ng'oli agamba oyo gola bali ku bijanja ali ku mukene ali ku gundi nenga gwoli okay kachuvula nti ensubi yatuuka omuntu oyina okugoba ekiroto kyo ononye wokiyisa bodda mu bantu okakasa abantu mbugundi andabe wendi gundi mukakase oyinza okwendinga apo nga toyina kyoyina oba okuyenda okwendinga apo nga
ebintu biri clear kubanga oli mukakasa abantu obudde bwonna bumala okakasa abantu kati omaliriza oyo wa mutaka gwe tobangako omuwala akera ku maca agula olugoye olupya buli lunaku asiba enviiri negwe ogyombuzeeko aba ayagala ki kulabika bulungi anti kati okyegera bwalabika obulungi kyebava bamulya entakera kubanga asazeewo okulabika bulungi kitegeeza talina byokkola ayagala kubeera mu kulabika bulungi omuntu okulabika obulungi kirungi naye okagala okulabika obulungi buli kaseera kitegeeza bagenda kukulyanga mmere tolina kiddako kale babuyita Ziza Bafana the Dancehall gwe tulina tugeza kulabika ntuwayawayamuko Bafana nkwagala nnyo bwe kidda ku nsonga zino ez'okureasoninga because gwe omu ku bantu bembadde nabo interviews ennyingi zenkoze ngolaba Uganda basiima endaba yeeyo ebintu you understand twogere ku kati nnyo twogere ku system eriwo education n'omujijjo gw'abaana abasomesebwa one namukwano gwe gwenda bali naye ng'ali mu kwemulugunyanga ngamba nti omwana we gw'ayina asoma owa senior 2 ebintu byatwala ku ssomero requirements ze bamusaba zikubisaamu emirundi 2 ku fees gwateekeddwa okusasula ng'ate essomero asomera mu lya private gwe kyolina omumanya kukoza gavumenti gakyaliyo kyegali aga bonna basome ngaliriwa nitwakubeera kati nawo gabaako n'ebintu bigasabayo ebitono nonyezaako ku ga bonna basoma ago tugalabe oba gayina standard y'omwana kwalina okusomera eyinza okusomesa omwana okutuuka omanyi lwaki aga bonna basome ne Bulaaya bwe gabaayo go gakola era omwana ayitiramu era omwana n'aba n'obulamu obuddako wano aga bonna basome kubanga kuwuddiisa gyosanga abasomesa nga tebasasulwa muga bonna basome gyosanga abaana nga balwalirayo zitoilet gyosanga abaana nga tebalya gyosanga abaana kati gana amasomero ga private omuntu abanga atutte okuumirayo omwana wabeere safe kuba amasomero ga private gegakyasina oliisa abaana obulungi emmere omwana mubuza gamba weekend tulya chicken tulya gundi gwe kasita oba n'akasente ko nga kababo bakusaba osindika busindisi kuba zo private zitegeeza sente kituufu ovudde ku fees requirements okubisaamu emirundi ebine ku fees fetwalinga mu time yaffe abantu abalinga mu secondary nga be bantu abagamba baneka pocket money naye kati omwana nowa P3 ayina okubamu neka pocket money era nga bekaggwawo era kubiraga pocket money yaweddewo waliwo n'agaana ogenda kusomera aga dadi sigenda asiina mu sente kubanga it is like sibi ebirifi betwaliko nga balina okukuba obanguke kati okusoma kwena kuzino kulinga kwa showbiz kulimu olu showbiz oyo kitegeera ogambye otya okusoma kwena kuzino kulimu olu showbiz bro nkugambye n'abaana bokka n'abazadde abagenda kusoma ne basoma ne babatikkira tebalina budde busomesa abaana baabwe babbalaga kiddako nabo begatta ku mugundi ogw'okubanga tukeeza abaana matulutulu by the sawa 10 abaana lwe bafuluma okugenda kusomera agenda asome kituufu naye ate abasomye balemeddwa okubaako ekintu kino gye bakiteeka ffe tulaba abantu abatasomye nnyo ababangule obubanguzi ate balaga bali serious mu kukyusa ensi eno ne bebeekoledde obera wabulya buli abasuubuzi bwe baasooya Mr. President ebibuuzo ebyaddala ebirabibwako ddala nga bagamba guno omusolo guli too much buli kimu omusolo guli too much naye gwe wali obaddeko olw'okuba omukazi wamuwasa nga gwe oyagala weebake naye buli tomuwa space tomuwa gap kwegamba ye gavumenti ku Munnayuganda temuwa space gwe ne bwe mwevumbulirawo akantu akatinitini bwe kati tukaddemu wali obaddeko awo nga ki wale badeka no waso no bano mukazi gutobanga abakazi batukana obufumu ne babuyita okimanyi abasajja bawasa abakazi nga alinga yamuwasa okubera sex machine oba sexy wife ngata yenga tawasa mukazi mu reasoning abareasoning babeko we bagenda wabulanga sex kumacha mutuno legulo buli kasera buli dachika buli kati okimanyi n'emisomo egiriwo gigamba abakyala tomma musajja sex amugende mukole sex bane mwegatte mukole sex okimanyi abawala b'omulembe guno bakulaga sex be bamunonya bakulaga nti no balinga bagamba nti no gumanyi nti abavuka tusina okuloza nti oba omukazi yatondebwa kubeera mu sex talina kintu kirala kyasobola kukola kya muwendo
kubanga mutuufu ne bamaama baffe wana ab'eggwanga abasinga boolaba balemeddwa tukyusiza ebintu wano waliwo abakazi abazze n'akabulibuli ng'olaba balina ebintu bagala okukola balabise ensinti etambula bazze n'ebikanivu kabajinifa mu ssaabo bazzewo n'embazuula ekolakola ebintu naye era still ne babanyiga mwaka yana wano nti asusiza olugezigezi bwe yali ageza kulabika nti alongose ekibuga Kampala Jennifer kale era nga bw'omanyi waliwo ffe kyali kituluma nti force yali y'amaanyi ng'ebintu obikyusa amaanyi majjege abantu baba okitegeera songa ebimu byali byetagamu enteesaganya n'enkwata obulungi abantu bano bannansi bye gavumenti bakwata obulungi basooka obbayiiza abantu bano tubajja kukuba tubataddewa abantu bano badde bakola bati abantu bano balivinga abantu tubazimbire obutale tukole tuti naye okujja n'obayoola bw'oyoozi nga babaddajja ekyokulya ekyabirira abaana oba omusindise mu kubba oba omusindise mu kukola mu kweyiya kati waliwo ensobi ezaali zikoleddwa ku ye n'ate alina ebirungi byakola ki byakola ebibala bye yalinga akola ebisimanya kanivezo bye bintu ebitwala ensi mu maaso okitegeera mwayombanga nti basasula ab'ebweru ssente nyingi okujja okuyima ne balekawo mu nedda anti era ekyo kyonna kyaliwo naye nga kyali byonna ebyo byalina okutereezebwa okitegeera kubanga ebiseera ebisinga abayimbi abasinga baba bajja ebweru bajje wano bagende nga bolaba bwe twajja wano ne batuweera baganda baffe ba KENZO za awaadi ne bazipromotinga wano nga twali tetuzimanyi okitegeera abayimbi bavaayo eyo ne bajja wano bwe bajja mwezi okanivo ne batunda eggwanga ne bagenda eyowaabo balaba bafulumiza obuyimba bayimba Uganda obasanga bawuba bendeza tulaba nko shows eziri ebulayi zo nga mulimu bannayuganda balina omweguggwa nga bakutte zibendera yasasulwa n'ayingira so nga bendera n'agiyingiza ng'agiwuuba abasajja abamanyi bayimba awuuba bendera gamba alaga video zino balina okulaba eggwanga lino okutunda eggwanga tekuli mu bintu n'entertainment yatundira ddala eggwanga okutunda eggwanga tekuli mu bintu byokka nti tusima amafuta tusima mugundi entertainment ate kyekyasinze n'okututumula eggwanga oddira bisa kubanga biri biganye anti KENZO agezezaako kikola amafuta getusima tugalaba of course kyakoze akikoze naye ate si wewe tukola ki tulina okukoma kubanga akikoze naye ate kirabisiza ye yekka Wizkid bwe yalabisa Babana Boy ne bayingira okimanyi wano oyinza okuleeta abanigeria nga 10 nga bonna bakabi anti bibogera bituufu nti yaganira amasannyalaze ogaa ku bayimbi bannabe nze kyemmanyi kiva ku music okitegeera kiva ku music nti music standard kwemba mumutadde okitegeera waliwo music ono owasa kino mugamba nti omuntu oyo amwapulifitinze wakabi waliwo ne music olina n'agenda ku nga bono ogamba nti nno omuyimbi omwe asobola okutunda eggwanga n'atunda y'abayimbi abalala nga 6 7 8 naye nga yali ogu ye yamulisa ne balengera abalala kubanga era aboogu kategera naye kati bino ebintu byaffe ebyokusoma guna abaana bonna bamusuuza bani bonna abaana bonna bula abakutte omuligo gamba nti tulina bwe abantu bonna basinga ne babeba bonna bala bagamba tusome bani bonna n'abantu bafuna abamu ne bafuna degree naye nga agifunye just agent degree ngifunye naye nga bw'omuganda somesa abantu bye wasomye ngayinza obutabi basomesa namugamba kati genda okole bye wasomye gwe genda otunulira abantu bano bagenda ne basoma ne batikira degree ne bazaala abaana okimanya amalirizo omwana ne bamutikira nga tamusomesa nko bye yasoma principal yakagraduating waliwo abagraduate nze kati nga principal nga kikola amakulu olaba nti nno ali mu kwongera ku kitabo kubanga tulina we tumutwala mu bukulembeze bwa ggwanga kati ate ku bukulembeze bwagenda musibwe buli obwabali obw'abannakyemaliro obw'entalo era kyobola bo bamanyi ogule mundu kwe kuuma obuyinza kati tuleeta president nga kati tuleeta Kibanda tuleeta Kyagulanyi nga ayiseeko mu kitabo nga tebalina kye beekwasa nga munamutuusa amateeka agasomye anti ffe tuli bayaaye bro nawe watuse negomanyi style kati kyova olaba nabo bennyini bali mu kutya kubanga gova nkomuntu atalina mundu nakuteekako pressure mundu noyongera ogule endala ngolabe zino tezimala kimala tunamutuusa entebe mu ntebe ekirungi naye ekintu akyewulira Bobby yeewulira ekintu kino nanzizaamu amaanyi kubanga waliwo namugamba mwana va mu ebwo obuliri bw'eggwanga njagala busone nga ati kyekyo rasita buzizaako nnyo musibye mutya bitambudde bitya olunaku lubadde lutya of course bampita Ziza Bafana Trend gwe mukutu kwe tusinzira okuweereza nga bulijjo Amon TV woli we tulimu bala nnyo ddala ababala nnyo baganda baffe abagezaako kulabika nti mutugoberako episode zaffe zino ndine King Ziza Bafana katonda wa raga this time round anyizeemuko
endabika ekyuseemuko si ye ya bulijjo gyetera okukola nsanyusa okulabako ekyusemu ki tuli bulala nnyo omwoyo gwa ggwanga tugwoleseza tulina bendera ye Uganda emabega akabonero akalaga tugenda tandika jambala twatandika ddo jambala ng'engoye tugatandika jjeba kamu gwe basimu buliri nga masuuka ogambye otya eno anti engoye zonna bwe mba ntambula ngende bweru mu nsawo ne bwe sigenda zigenda ku performinga eno yeesookamu kwagala ggwanga lyo waliwo ne bw'otuuka baba bakucekinga ne bajja bagiraba bati ate nga nawe owulira essanyu bwe bajja banagamba where do you come from nagamba I represent my country. So the era ne performance zange zisinga engoye zentera okwambala main performances ezo tero zikola nga ziri mu colors zaffe national flag okitegeera okusobola okugamba nti ensi yange ndi ku mutima mullo. This beautiful country fena gye twenyumirizamu gye tuli proud of but tugamba nti our nation is bleeding tuba tulimbye oba tolimbye nakamu bro ensi bleeding ate muganda wange omuntu guno omusaayi oguli mu kuyiika gamba te bleeding anambya nfuna byokka naye n'omusaayi munda abantu balwadde okitegeera tetu bleeding ambya nsawo byokkoba byanfuna abantu basomye tebalina mirimo okitegeera kwegamba abantu babagala ensi yaabwe ensi muganda wange bleeding nti embeera eriwo ereetedde ebintu byonna birina okukyuka ebintu tebitambula nga binakola ki kutambula. Bafana we are the next generation ffe bavubuka abaddako tunesuulirayo gwa nagamba abatabani baffe we baliddawo balitubuuza kiki mwakolawo ng'ensi yaffe etuuka ku level gyeriko ebyali bigambo bya Bobi Wine ffe abavubuka ku generation yaffe kye tukozeewo okulwanira ensi yaffe. Definitely abalina bitubuuza kyova olaba nti nno tugende na mugongo abantu bababuulire ki ekitwale na mugongo kulamaga ki abajuliza abaafa bakola ki bafiira ki bafiira eddiini yaabwe kakati ekyo ekirina okubeerawo nti ffe abantu otujjukira abaana baffe be tulizaala be balina otujjukira era gwe manya nti buli akola ekintu ku lw'abalala ojjukirwa buli akola ekintu olw'amazima ojjukirwa kuba kati abantu betulamage na mugongo abantu abo bakunganya omuntu yenna n'atambula ebigero okuva eri abantu babakkirizaamu nnyo nti abo abantu baali baagala enkyukakyuka abo abantu baali baagala baali tebeerya ntama baali ensonga entuufu bajoogerako nti eno ntuufu kwegamba tuli mu ggwanga eri bleeding naye nga te libleedinga lw'abantu abalituddemu nti nno bali selfish oba abakulembera nti abantu ffe mu kutegera kwaffe oba mu mazima twali tumanya abakulembera balina kubeera nga banoonya legacy oba bitiibwa oba amannya gaabwe gabeere nga gagenda kufuuka amannya gagenda okuinspiringa abalala full time budde bonna naye munnange si bwe biri okitegeera si bwe biri ovanga ku ggwanga nga buli kitongole kirimu ensobi ekolebwa etali emu etali bbiri etali ssatu gwolooza gavumenti yo tebiraba eba ebiraba naye kati just yo ebiraba naye ate bigiremu kukola kati tufaana Uganda tulina enkola nti ekintu bwe kikulemu okukola olowooza nti enguzi yejja okukola ki okukola bwe kikulemu okukola golowooza nina kigulirira bugulirizi kumbe oyina kwewaayo bwe kiba kibuuzo kikole mu load naye wennyini weekyalengi weebalire mu bagezi naye bwe kikulema nga oli weerimba era kijja kumala otegeere kale neerimbira ki kale bamuyita Ziza Bafana gwe tuli naye abatugobera bali live ku TikTok platforms ez'enjawulo YouTube mwebale nnyo mwebale ddala gavumenti yamusingira Katonda wakitegera ne mukama embuusa amaaso obulamu bwamwadde naga nti gavumenti emuwadde obulamu kyaka waliwo abantu nga bo balaba gavumenti etambula bulungi obulamu ng'eraba bwamnyumiza mu buli okke neffe kusajja ffe nze sina kyenjenyumirizaamu olaba baŋŋambye nakaawo mbuno simanya batutambuzanga tugendeyo mu meeting z'abayimbi ne tuukeyo ne batuwayo tipu mbu gavumenti mbu yatuwa ssente ate kati kokonyaawo tugaba kudda mwalya ssente z'abannayuganda mwaddanga eyo billions and billions tuva basa tuya kifo mubadde musulayo ku Sereni Suits wano Kalulu Hotel awo federation we mubadde nga gavumenti eva kuyiwa omusimbi gubasuulira ssente ze mubadde mulya n'okusula ebbanga lye mumaze nga mubeerawo gw'omukwabo abayimbi abadde bawangalirawo obadde wasula amakaago ng'osulayo ssebo muganda wange sebo nze sisulangako eyo sente ze twasudde zisibadde zisuza abayimbi bane abadde basulayo sisulangako eyo siryangako eyo kyaka just baali bateekayo offices ezitwala
ezitwala ekibiina federation chakabali bazitekawo just nti bwowulira omuwendo gwa sente olaba nga ate at least nga zali zisaliddwa amagezi okuloza nekubawo ate bandibadde bazizimbamu hotelo nga naye abayimbi kuba nyingi oba ekintu ekyabayimbi kukuba wowulira omuwendo gulya nyingi so ffe bimu ku betugamba n'okugamba nti ekitukuŋŋanya weewaawo twagala enkyukakyuka tubeeko engeri gye twekolamu ekitole tulabe nga music akyuka naye ate era tulina ze tuinvestinzeemu nyingi ze tutafuna tulina amabaala mangi agapulenze music waffe radio tv stations abantu zigundi tetufuna majja naye nga ate music tumuyimbira ddala era nakubira ddala n'abantu bajulizi baffe bakimanyi kati ffe twatumanyi nti byebimu ku bitukuŋŋaanya abantu bafuneko obuweerero gavumenti ebaddizeyo ku ssente ezisololezeddwa kubanga eyo abantu gye banywera omwenge nga bapulenga music waffe ogwo omwenge gusasula omusolo ate zezimu kampani esinga osasula omusolo then lwaki abayimbi music waabwe nga aplayinga kubanga ewatali music abantu tebanywa mwenge okitegeera era tebakisobola music yanywesa abantu omwenge naye omuyimbi n'abeera nga music waabwe yazannya tetusasulwa ebintu ebifaanagana bwebityo nga ffe nze nali manyi nti biri straight okitegeera naye kati ate webijjamu ate mugenda kuwa sente ate mugenda zijja simanya sente mugenda kwewula newole muyina n'okubaamu nga muteekayo emisingo oba oyina ekyapa oba oyina emmotoka oba oyina ekintu ekiwuli waffe bwe zikulema osasula kitegeeza tebannayogera ku kyakufiirwa kwaffe kutufiiriddwa nti tetusasulwa nga tusolozebwa ate n'okusolozebwa kwennyini byonna ebyo biganya otutereezebwa UPRS bo bakola mulimu ki anti bya byenkugamba twandibadde oluusi n'ebibiina ebisinga tebijja twandibadde tutuula kulaba nga tuwakanya ebyo ebibiina ebiriwo nti tebikola biteekebwemu abasobola okukola lwaki buli kimu bakomera federation umayo teriiyo anti federation yerimu abantu abapya abayumunguzemu era betubadde twesigira ddala era betumanyi nti bantu bamazima nnyo ate batambuddeko okulaba enti bwetambula ate batya okuswala okulaba nga nabo babadde bala industry yaffe bwetambula kuba tulina abatuliraanye batulese nnyo olaba buli otuna bwoti nozimiriza amaaso olaba nga abayinza n'obutabasanga okusinzira ku nsi yaffe nti no we are not supportive naddala bino ebyokusupportinga omuntu agendere ddala okujjako wano omuntu alwanya nnyo tumulabiseemu biki okitegeera naye no industry ya wano ekuteekawo nawe ekutadde ate nemala nekolaki so kati tetunnatuuka okuba kati saawa eno twagala muyimbi ng'akuba East Africa wano muyimbi wano gwoba okubye enyimba zino zikuba teri wano atakubye kasita abantu baba nga bamumanyi ffe n'enyimba zaffe zikubye ffe ate ffe tukubye ennyimba zimalako n'abantu emirembe zifuka slogan mu bulamu bw'abantu ate nga dancehall kati nti music twagala kulaba nga omuyimbi alwanawo okubeera mu Uganda nga music afulumye kati wano muyimbi ng'akuba Uganda akavalinga wano akuba Simana Masaka oba yiti akuba etyo tuba tetulina kye tutyamu n'akamu era kyobanga otulabanga bali mukwebuza tetuli mukwebuzabuza tuli mu studio tugeza connectinga n'abantu abali at least mu nsi yonna oba abantu ba promote oba abantu kale abali ku standard ya music gwe tutandise oyimba gwe tunatera okufulumya eri gwe tunatera okufulumiza abantu oba abawagizi abamwagala Bafana lwaki totula n'abo abali in charge abali responsible for that ogeza okulabika nti mutereza music industry n'ogusa eddoboozi erikuluma for example Eddie Kenzo mukwano gwo ekyo kyogera niwankubadde mwina mutakkizigana mwawula ideologies but he's your friend lwaki totula ne Eddie Kenzo ne mutereza music industry because oyina ebirowoozo ebirungi oba gwe n'okola ekibiina kati kino tugaa kiganye nga bwe yatandika federation nawe n'otandika ekipya nze muganda nga mmanyi wano tewali atalina birowoozo birungi neyo gugoloza singa tewali birowoozo birungi wandibadde abantu bagendayo era singa tewali birowoozo birungi singa abantu bakivamu dda ebirowoozo birungi naye tebinagguka oba ebirowoozo birungi naye tebikola era n'abali ebirowoozo babiina birungi ngera bwolaba eggwanga bajja ne basoma manifesto ng'olaba manifesto dda naye tebikola okitegeera tebikola abamu I don't know nti tolabanga tulinawo move yonna gyogamba kati nga onogamba nti no tukuŋŋaana tuyimba buli lwakubiri nti waliwo move endala omuyimbi gyatundidde tuli mu kwekolamu omulimu tuli mu kuyimba music agenda at least ku streaming platforms ezitali zinyo za bannayuganda esobola okuvamu sente n'okulaba nga tutereeza system enfuna yaayo okitegeera system enfuna yaayo kati government etereko security and singa ebintu byonna bitandika okukola so that omuyimbi afuna kyalina okufuna mu music asobola okulabirira ensi ye n'abantu be ne kariya yokusobola okweyongerako kariya zaffe awe zaatuuka blood okuyimba kwaffe awe kuli katubulamu sente okutulaba nga tugenze wala era tebakulimba gwe omulimu gwolaba mbonna afulumye okugenda ebweru aba yeetaga sente bano abalinga abalina sente
webali music gwe bayimba tamalayo okitegeera abalinga bogamba nti nno bagize mbakubye ekikopo simanya sente bazijja mu gavumenti babawaayo bu biliyoni era bawulira bagendeyo ne bakwata zi video ate endongo gye bayina tekolaki temalayo katate tebazimbye futures za ndongo nabo mu bagenda kweyagalira katoba obasanga ate bayina embiranye n'abayimbi ababa bakatandika abato kwa abayimbi b'ennaku zino abato bazze bayina ebigendererwa bagala bayina bwe bagala otuuka buli mwajja ayina kyalaba ate nga kiri wala. Bafana, you're an inspiration. You never been banji bo groomies, bo wad inspiration. Last time twaina waine Viper ranking Muganda wange ngagamba nti gwe bantu abamwagazisize endongo ye Uganda. Oyina abayimbi abakukiriza munebokera ku machano ga abayimbi basatu bana batano. Nti mujje tukole omukulu. Tuzimbe tuleze music industry basobola okuwuliriza. Abayimbi banji abadde abamanyi mu dancehall. For example, tusengenda kuwa mugwana Wizomanizo. Yabadde ne concert of recent. Wizomanizo abadde depressed okuva yaviibwako muganda we. Naayita mu mbeera ebadde enzibu. Where have you been for him? Muganda wange. Ngamba mwe sigamba Bafana specifically. Ngamba abayimbi abalala batatanize up. Kati kyenkugambye nti industry kyekitabaddewo solidarity eri eyo gamba nti nno kino kiina kuba bwe kiti n'embeera eno yaffe abayimbi okubeera nga tetukwatagana okitegeera ninga ate Wizo ng'ovuddeko ekyokuviibwako radio Wizo siye muntu ali